Uganda erimu ebifo ebirabirira abaana abataliiko mwasirizi ebikunukiza mu 100 kyokka ng'ebimu ku bifo bino tebirina bisaanyizo okusobola okulabirira abaana bano. Minisita avunaanyizibwa ku bakozi n'ekikula ky'abantu Mary Karolo Krut wano wasinzidde n'alabula abaddukanya ebifo bino okutuukiriza ebisaanyizo bye babateerawo atali ekyo boolekedde okuggalwa. Tugenze kutuzuula nti waliwo abatwala abaana abo ne babakola ebintu ebibi nnyo nnyo tebalina na kaabuyonjo bakozesa obuveera. Kati abaana abo endwadde zigenda kuvaawo zibeera nnyingi nnyo ate n'abalala abasinga babeera basajja osanga bakozesa abaana abawala n'abaana bato abalenzi nga babakozesa eby'obusiyaga. Ebimu ku bisaanyizo ebirina okubeera mu bifo bino mulimu okubeera nga biyonjo, okuba nga byazimbibwa bulungi, okuba nga byawandiisibwa mu minisitule, okubeera n'ekigendererwa eky'okuyamba. Karolo Krut agamba nti bamaze ekiseera nga baagala okuyamba abaana bano naye nga tebalina bye basobola kubateeka. Kati oluvannyuma lw'okufuna ekifo, buli mwana gwe banaazuula ng'alabirirwa bubi baakumuggyayo. Bwe kiba nga kiri ready nja kubatwalayo nkibalage. Abaana bwe tugalawo omuzizo ne ziri mu ngeri mbi nnyo nnyo abaana bano tubatwala mu bifo bino. Bino Karolo Krut obyogedde aggulawo ekifo ekigenda okukolerwamu omulimu gw'okunoonyeza ku nsonga ezinyigiriza abaana ku ssettendekero w'e Makerere. Profesa Edward Kirumira omu ku bagenda okulabirira ekifo kino ekigguddwawo bakizudde ng'abaana bangi bakabasanyizibwa mu ngeri ezitali zimu. Ssente eno egezaako okubeera nti egenda kukungaanya abantu abo ebitongole by'amawanga ag'enjawulo okubeera nti tukungaanya information oba tukungaanya ebintu ebikwata ku baana abo ne tubizza mu mateeka gavumenti gekola ne programs gavumenti zekola. Kuno si kwe kusoomoozebwa kwokka Uganda kwerina wabula waliwo n'ensonga nnyingi ezibanyigiriza muno nga mwe muli endi embi, okulimu okusoma, ensuula embi n'ebintu ebirala bingi.